Arthur Kayima ne Muna wa Rainbow hante byabwe biteredde bitya ngenda bambi kutusaako masawo TikTok esawa yonna ya kugara zonna ensonga zina masawo ngenda banzi kutusaako jaja icholi alese wino wa buli kimu kyonna byonna ngenda bambi kuwa naye nga sinaba kwongerayo mbadde nkusaba video eno gyempere like ate sobola okubanga yeeyongerayo era nga nkwebaza gweno omulungi ya subscribinga ku Wonderboy E Uk tiddalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naaba na kusubscribinga mkwano bera ngo subscribinga kona ku notification bell ayituberenga bugire tutekayo mukwano gwasuka odifuna hajati kalodo onakulombera edduwa byonna ebyekute nebita ate gwe naagala okulangira business yo oba akalangu konna bera ngo tukonako ku namba esimu wansawo ate ogenda banga oyambibwa nga sikuresizayo anti parliament yatula weeks ezaggwako emabega kaawo bwe batonga balina okusolawo ku nsonga y'abali b'ebisiyaga bwe batyo olunaku lw'eggulo yayisiza ekiragiro era nga kigamba nti gwe wenna anaasangibwa ng'oli muli wa bisiyaga era nga kikakasiddwa bulungi anti ogenda bba osibibwa wakati w'emyaka 10 oba myaka 2 oba life imprisonment era kati balinze President Museveni ate etteeka lino eno aliteekeko omukono lwa nsonga wano e Uganda ensonga y'ekisiyaga ate bagivumirira naye nga kino kiwaje bwe kitadde bannaffe abalala abali mu Uganda era buli omu waali asana kubanga yesabira munne ate bo bamuna abali ebweru w'eggwanga mukwano ensonga zaabwe zawedde anti kati empapula bagenda kuba bazifuna kyere era nga buli kimu kyonna kyateredde dda naye ate ku bantu abakulira ebisiyaga mu Uganda muneeno mukwano basibukira ddala mu bakulu ate kansooka mbikutuuseeko male nkomewo ate nkongereyo bonna abali mu parliament ku bisiyaga abayimiridde tebajja kuddamu kugenda bweru nkubuulira era abantu bonna bali ebweru ku bisiyaga congratulations empapula mie gukwata bukwasi parliament y'eggulo girageroya Kayima Muna girageroya omugendo ozolaba myaka 10 myaka 2 naye ogenda laba amateeka nga bagadifute nze mu dakiikezi why e Kenya we bayise etteeka ly'ebisiyaga babayisiriza billions of money 16 billion US dollars 16 mu Uganda wano mba mujjukira eddwaliro lyerubowe eryasiraana they were talking about $1 million. This is 16 billion. Do you really think abo ba legislator bemulaba mu parliament basobola escaping away from 16 billion US dollars? Mba nje papula zagenda kwewasa pretending ane chaliwa na business nefe nati tuli the same nina mikwano jange mingi nnyo ejjobuvunanyizibwa nga situation gyotuukamu nga tokyadda mabega tokyadda maaso kati today abantu abali mu camp ku politics bejjusa senga neewaayo mu bisiyaga kubanga ezo statement ze bakoze mu parliament buli wa bisiyaga it is clear tewali na lawyer kyakubuuza kirala mu Europe. The moment you have a parliamentary clip esala emyaka 10 myaka 2 life imprisonment mu Europe ng'omaze era Bakayima baamaze benyiri bemulaba mu parliament abasiyazi baliyo bali mu parliament because tusasiyaga muntu nga toyina se bali be balina sente abo basiyaga abaana bamwe benyini pretending to make a laws benyini basiyaga abaana benyini to lure somebody ngali mu poverty to that extent you need money such a convincing kubanga ideal nzenga isma I can't believe simanyi webera nekuteni mulenzi mune there is nothing I find fun on a man nothing gwe ekikazi n'okikuba ku mabina neganyenya gati neganye sina kyensanga I don't know nze ndi mwana mutabuliki okunteeka ekintu mu kabina nkutuka nenvaawo nkutukanga nesse oba nga nfudde n'agenda kinkola bwontuusa mu mbeera ya duress nga nino kikulu
yo ensonga y'ebisiyaga ekutte wansi ne waggulu ate eya full figure anti agamba mbu TikTok yandibadde ate eggara lwa nsonga ebisiyaga bino eno okuva TikTok bwe yajja ate we byasingidde okubanga bitutumuka era mbu abantu b'obuseegu bonna ate eyo gye basibuka era ng'asaba nannyini TikTok eno oba omukutu guno eno ate wano e Uganda bagubaninge era basobole okubanga bagijjawo lwaki mba mwongerera ate kambeere nga mukulekera obeere nga naye buli kimu okiwulira. TikTok kyekikolimo buli muzadde ng'olina omwana wo ng'ali ku TikTok, buli muzadde ng'olina omwana ne smartphone, make sure nti olaba kyakola ku simu. TikTok epromotinze ebisiyaga, that's one. Buli bwana bwolaba obuliko obuyingira buli bwa bisiyaga naye batandise n'okugenda okwogera na TikTok abaana begatta ne bakola ebyensonyi ne bakawukanyugayo nga live nga bayita oba bayita batya ne babeerako ng'emitwalo egi nga bonna balaba ne basona ne sente ne ziwere nkumi ttaano nze nkweza 3 nkweza omutwalo genda ogule wali akawala winayita akawala kamyaka 12 nakeba kakaawo ng'ensi neraba nga kwe bali balaba live nga banyumirwa. Simanyi nawandikira minisita Okero omukyalo we simanyi waki aleseeko TikTok. So ebintu bino full figure wano bagamba nti asobola okujja nti ayogere ensonga eyo kiraba nti abantu bakirowoozezaako ebisiyaga bitumbuse nnyo okuva social media lwe yajja omanyi kubanga kati abantu balina UCC. This goes to you. Omanyi how do you monitor TikTok? Omanyi TikTok essentially ngazi nakatono buli kimwe kitwala. Omanyi enkola y'omuchina tekoma ku bintu byebatuguza byokka bituyinza kugamba nti ebimu tebituukiridde kuba TikTok y'abachina tukirize naye nga yajja mu mbeera mukunoonyereza okugenda okutuuka mu ministries kubana nikitwala wa muzee yajja mu mbeera ey'okulayika nti erwanyisa bano abaali bagisookawo Facebook, WhatsApp n'endala yajjira mu mbeera eyo naye bw'otunuulira kye nabagamba wano ntukyalimu kintu omuzungu kyayita neocolonialism kati ojja kugamba nti ojjeko TikTok omanyi n'Amerika yagala kugulawo TikTok UCC kitemuko omunatusonyiwa idea bwejja this is beautiful ero abantu obakubye pena abagamba nti full figure agenda ku discussinga ki ne ba Robert Mutebi ne basengu obakubye pena ogambye TikTok bukyejja wano talk nekyuka eyebisiyaga twali ebisiyaga nga tubirwanyisiza silent nga n'okubyogera ko tetubyogerako bitwise byamyaganya gyengalo okuyika mu bantu government your excellency mutukufu rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kikyokoze okulaba nga TikTok ebeera censored yanga generation yonna yewasiriza ku TikTok befumiza ne betekako empeta ku TikTok abaana beekuŋŋanya sente ne bagula buwala bagula abawala ne bakola babetingirako ne live ono omusobola tojja musobola tuteekewo ng'enseera bali bwereere n'omulenzi bwereere ne beegatta mulenzi nakyo omulenzi munne ne beegatta nga banvaitinga bannaabwe beyita bakikola batakojja bayinvitinga bawere 2,000 nga zonna ziri live ziraba online obeera ku TikTok n'oinvitinga abantu ne batandika okujja ne bajja naye minisitule UCC tunudde ebintu nagiwandiikira nesitulanza kenyini